Nasabye MTN sponsorship nejigaana leta jisamu strictly ngamba bayina brand yabwe ngeri gibagitwalamu bo tebakwatagana na simanya kitya omuntu bwabanga alinawo ba any news about him nemba bwebuza kyasesa nemba buza evidence tebampereza bu blog ngana yekoyinanga company number naye nga yerabidde ndize nakolako okukola back tunes check ya million 8 nenfunako million nga 10 nti okusupporting omuyimbi nga MTN ye mandatory minimum gye bandikoze ontegeera ku profitable business gye tugabane yakola back tunes ate nabo bwe baba nga fair bakimanyi tetufuna fair split ontegeera kyegamba nga nabo bakimanyi tetufuna fair split njogera nga vice president wa industry okuba imuza oluyimba lwa kola back tune lumu balutunda nusu 7 bwe bamala odutunda nusu 7 ng'omuyimbi tannafuna government nejjako VAT wa 18%. MTN ne Palaso bagenda gyekuuliramu mulago bano bagenda kwetwala omu ku bantu botalina kutandika nabo ntalo King Saha, Palaso, Kamiliyoni, Lil Pazo, Lunnabe ani awo omulala kati laba MTN ndowooza weguddewo olutalo wamu ne Palaso yatandikiddewo dda okubeera nga agirabisa bineno bizze oluvannyuma lw'omukulu Palaso oba amanya g'amazaale Pius Mayanja okutegeka ekivulu kye kimanyikiddwa nga Sanyu kiriyo ddiikyo by the way kiri mu May simendirwe kiriyo naye nga yategese concert emanyikiddwa nga Sanyu n'agenda okubeera nga atandika osaba sponsorship oba abantu abasobola okubeera nga bamuteekamu ssente mbu oluvannyuma lw'ekivulu ekyasembayo okubeera nga yateekamu Balamu ate nga Balamu alina ensonga ze ne politics mutegesi wa bivulu member of parliament naye ng'asinga kwasaganya emirimu gye n'abantu ba NRM oba events ezibeerako NRM so n'agamba teyandyagadde kuddayo wa Balamu olw'ensonga eyo n'akozesa abantu abalala abalijja enno nga MTN ba sponsors abalala bamuteekemu ensimbi asobole okubeera nga ayimirizaawo concert ye MTN n'egaana bino bye byazzeeko. Nasabye MTN sponsorship nejigaana leta jisamu strictly ngamba bayina brand yabwe ngeri gye bagitwalamu bo tebakwatagana na simanya kitya omuntu bwabanga alinawo ba any news about him nemba bwebuza kyasesa nemba buza evidence tebampereza bu blog ngana yekoyinanga company number naye nga yerabidde ndize nakolako okukola back tunes check ya million 8 nenfunako million nga 10 nti okusupporting omuyimbi nga MTN ye mandatory minimum gye bandikoze ontegeera ku profitable business gye tugabane yakola back tunes ate nabo bwe baba nga fair bakimanyi tetufuna fair split ontegeera kyegamba nga nabo bakimanyi tetufuna fair split njogera nga vice president wa industry okuba imuza oluyimba lwa kola back tune lumu balutunda nusu 7 bwe bamala odutunda nusu 7 ng'omuyimbi tannafuna government nejjako VAT wa 18%. 18%. Oyo yali nomo VAT bamujja ku bantu bonna sawusirabawo obuzibu bwendaba nti VAT gubatwala you are a direct contribution towards the music industry which only the government can forge n'obuuka waawo ne bamala ne batujjako exercise duty tax wa 20% oluvannyuma lw'ebyo ebintu byonna ku nusu 7 omuyimbi afunako nusu 5 ontegedde ku nusu 7 naye nga kampani eyo nga MTN ekikola esobola okuma